webale nnyo munnaffe Kizito Vincent. Oluvannyuma lwa gavumenti ate okutandika okuba akatimba wagenda okuzimbibwa omwalo gw'e Bukasa, abantu abakoseddwa mu mbeera eno batandise okukukkuluma bagamba nti gavumenti tebaliyiridde ensimbi. Ate abo abatono abafuna ku nsimbi bagamba ensimbi ezaabaweebwa ntono nnyo, ate ministry ey'ebyentambula awo weeviriddeyo n'ekinoganya nti babadde n'okusoomoozebwa mu byensimbi. Gavumenti ng'eyita ministry y'ebyemirimu n'entambula yatandika okuliyira abatuuze ku ttaka ewagenda okuzimbibwa omwalo gwa Bukasa, wabula abamu ku batuuze mu kitundu kino bakukkuluma nga bagamba nti bo okuva lwe baabalwa tebaliyirirwanga. Obusente bwe baali bampadde maya bwe baali bangambye nti bagenda okumpa ne bagamba sayininga ne mbusayininga, naye paka na leero sifunanga sente. Ekirala kye ndi kulaba ekiddako kyakatimba kuyita nga sinafuna ezange, naye abalala bannanga abandi emabega balinga bibiri, abatono bakufuna balinga nze. Abalala beemulugunyiza ne ku ssente tono ezibaweebwa. Bagamba pulezidenti bw'abantu etono nnyo omuntu asembayo bamu emitwalo miliyoni ameka ana, nenjaga mutambe n'amawulire muli bantu mubuuze ku bantu bano wano gwe bawa kakadde ku nnyumba ye kakaddaaka mwenda kubereza ku nnyumba enenyini gye tuliko ennyumba ne bateekako miliyoni 9 gyolaba eno, naye nga bw'oba olaba ennyumba eno ekyo miliyoni 4 gizimba oba. Okwogera bino ng'omulimu gw'okusiba akatimba ak'ekitundu ewagenda okuyita omwalo kutandise, waliwo abatuuze abamanyiddwako nga ba veteran abaagala okunnyonnyolwa lwaki ettaka lyabwe baalipunta ate nga tebali ku pulojekiti eno. Abapooti bwe baze ate baabuuse, wabaddewo n'ekkubo eritwawula nabo, naye kati baabuuse ekikondo kyabwe ne bakiteeka mu ttaka ly'abatuuze, nga nange mwendi era ettaka eryo twasengawo dda 2011. Twafunye obuzibu ku kyalo kyaffe wetusangibwa wetubadde ebbanga n'ebbanga nga pulojekiti ya pooti yayise weebadde eno okukoma nebuuka nedda mu kyalo kyaffe, baagala tusendawo nga tebatuwadde wadde kantu. Tuli benyamivu nnyo kulwa ekigenda mu kitundu kyaffe kyaba veterani. Twalina boundary yaffe, naye nga boundary yaffe yawula ekibira eyawula n'ekyalo kyaffe kyaba veterani, naye kati bali pulojekiti ya pooti yavuddeyo nebuuka welina okukoma neyingira ewaffe. So tusaba tuyambagane oba mutuyambe bano abantu babeere ne boundary balina okukoma naffe batulekere ekyalo kyaffe. Byawandru Bone, Crossroads TV, Omunyo.